Ampuliriza nkulamusiza nnyo era ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero eky'essuula eno ey'okusatu obulamu bwongera okumufuukira kagumba weegoge mu kitabo kyaffe ensi y'okwejjusa. Katono okukujjukizaako we twakomye oluwedde twabadde tufundikira essuula ey'okubiri okwetta ku mubeerera eky'okusalawo. Suubi mwe yasaliddewo yeesuule mu mmotoka afe awo n'obulamu bw'ensi obwabadde bumudobonkanyeeko oluvannyuma lw'okugobwa ng'avunaanirwa okufuna olubuto. Wabula tujjukira nti yasimattuse okukoona emmotoka omugoba waayo bwe yamwekanze n'agiwesa okugiyingiza omusiri gwa kasooli. Ekitundu ekyo oba essuula eyo twagiwunzikidde ng'eyabadde mu mmotoka agivuddemu era ng'ali mu kubuuza Suubi lwaki yali ayagala okwetta naye nga Suubi akyagaanye okunyega mpozi okukulukusa amaziga. Era awo wennyini we twafundikidde essuula yaffe eyo. Kale nga bw'ojjukidde nzikiriza we mbanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno obulamu bwongera okumufuukira kagumba weegoge. Ebyokulya oba okubaako kyanyega si banno yasooka kubigaana, wabula oluvannyuma bwe yalaba omuvubuka ono ng'amwegayirira amubuulire ssaako n'okufaanana amunakuwaliddeko kaamuteebereza okuba omwawufu mu kko, bwe katyo kwe kwevaamu ne kakkiriza amazzi n'eryenvu nga bwe keeyanzisa eddoboozi esseebengerevu era erijjudde amaziga. Enjoka ezaali zikatunuulizizza obukambwe nga kamaze okuzisuulamu omunwe gw'eryenvu ttabaganya, kakkakkana kanyumize yali akabuuzizza okukakoza kye kaaliko anti baamwogera nti omuvubuka atanyumya mbuzi yazzigeye. Emboozi eyali ejjudde amaziga okuva ku ludda lwe yali yeenyumyako yagenda okubikkwako nga n'anyumizibwa ayoya kugasiimuula. Kannyabo yakasaasira era oluvannyuma n'akasaba kagende kumu naye ewuwe mpaka nga bakadde baako beekubye mu mutima ne baddamu okukayita omwana. Bwe waawo kaali tekannafuna nnyo nsonga kwesiga muvubuka ono mu ngeri ye yali alumiddwa ku musota, naye tekaali na kirala kya kusalawo kuba okwetta yali amaze okukuka kyayisa. Bwe katyo ne kasikondoka nga bwe keekuŋŋaanya kayingire mu mmotoka n'akafuufu akaali kakabunye obwenyi. Nga bagenda, Suubi yafunako ku kamwenyumwenyu anti ng'alaba Katonda alinga amujjukidde. Wabula essanyu ettono eryo lyakoma mu kkubo anti kye yasisinkana ewaka nga kinene kwagala kukira kyali gye yali adduse. Wadde omuvubuka ono emyaka yali tannaweza mingi, naye mu kaseera kano yali yafuna dda omukuumaka era nga n'ezzadde Mukama yabagemulira dda. Naye mukyala wa munnaffe ono eyali omulungi obulungi ye yali ensonga okukomya akamwenyumwenyu ka munnaffe Suubi mu kkubo. Kuba olunaku lwennyini mukazi wattu lwe yatuusibwa mu maka muno, omukyala waamu yatandikirawo okumutunuuliza ag'olugezigezi era ddala ng'ayagala okumulemyawo. Ebyalinga ebyolusaago byafuuka ensonga ng'omukyala abuuza mwesezi lwaki yali tasoose kumwebuuzaako nga tannaleeta ye gwe yatuuma Nnaganga w'oluwala olukulubufu. Ate oluvannyuma ye ne yeddamu nga bw'agamba nti ye ate nga wabadde oyinza otya okuntegeeza ng'oleeta mujja wange. Musajja wattu yagezaako okunnyonnyola ng'embeera mwe yasanga gwe yali asazeewo okuyamba bwe yali embi obutamusobozesa kumala kwebuuza. Kale ng'ayagala mukyala wa musonyiwe naye ensonga agitegeere. Ebyamunnyonnyolwa omukyala mpaawo ke yawa matu mpozi okulanda nga bw'alangira bba akamanyiro n'ejjoogoli ly'ekkulu eririna n'envi. Ekituufu obukkakkamu ye yali empisa ya mwesezi era wadde mukyala we yalanduka bw'atyo
naye ye mpaawo kye yayogeza Boggo mpozi okukkakkana nga bw'ateesa asaba si kulagira munnakkirize kannyabo akaali mu nnaku kagire nga kabudamizibwako. Naye bino omukyala yabizzaamu kabyo nga bw'ayogera enkumu ebimalamu bba ekitiibwa. Wabula Mwesezi era teyamuddamu na bukambwe mpozi okutegeeza nga bw'ataali mwetegefu kugoba bangi ng'omukyala bwe yali alagira. Ng'aliko ekiwujjo, Teo yategeeza nga mbu ye bwe yali agenda okudda ewaabwe kuba mbu ye tasobola kugumiikiriza kwebaka mu nju emu ne muggya we. Lwakiri nti Mwesezi yandisigadde ayendera eyo nga bw'azze akolanga, naye ku luno nti yali aweeweesa empisi kkundi. Bino yabyogeranga abikakasa era ku byo Mwesezi kwe yasinziira okumwegayirira tanoba. Wabula bwe yalaba yeefudde ameze n'amutegeeza nga bw'agenda okumusibwa ennyo singa agenda. Mu kino ng'ategeeza nti okugoba bangi amaziga bwe gaali tegannaba na kukalako ate ng'agobwa ewatali nsonga lwakiri omukyala agende, kuba yali alaba nga si mukwano okumwogeza ebyo mpozi omutima omubi era ogweyeefaako yekka. Eyali alowooza nti waakitalo nnyo bwe yawulira bino n'asooka akaabamu otuziga tw'okwekubagiza anti yali annyonnyose bw'awanguddwa era ng'ategedde ani nnyini kusalawo mu maka omwo nti ye musajja eyamuwasa era yali aleese ne gwe yali alowooza nti muggya we. Eby'okujweteka bw'agenda okunoba yali tabikakasa era yabyogera kutiisatiisa mu kaweefube w'okwagala kye yali ayagala kye kiba kikolebwa. Naye bwe yamanya nti mpaawo kwewunguttusa kwe kikugenda kukyusa, n'asalawo eby'okwereega ng'obukamula kweta asooka abyambaze bikyaluko omumwe kuba obufumbo yali akyabwagala okukirawo. Ku luno yalabwako nga yeetondera bba olw'okumulowooleza obukyamu, wabula ekituufu bye yali yeetonda byali tebimuva ku mutima era oluvannyuma lw'okuggyayo langi entuufu Mwesezi yategeera nti tuwasa mibiri. Okutabuka okwali kubaluseewo nga Teo tannaba kwetonda, bangi kwamuyisiza ddala bubi ne yeevunaana ng'alaba gusinga ye. Okuva ku olwo sabbiiti eyasooka Teo yeefuula eyamatira ebyamubuulirwa era n'afaanana atakyalina mpiiga ku ssuubi nga n'oluusi alabwako nga yeemwentusa ng'ekikutuzo ekirabye eyeeyalira okulowoozesa abamulaba nti musanyufu olw'okubaawo kwa ssuubi. Wabula ng'ebiro bwe bikyukana, ebiro bwe byayita, omukyala ono n'asumulula akagugu akaalimu effutwa n'alima akakazi kattu empindi ku mabega ng'akazza ogwa nnaggomola. Mu kusooka yakakooneranga mu bya lusaago era ng'atamanyi okaluubirirwa okumanya ekimwogezezza ky'ayogedde, wabula oluvannyuma n'akyuka nga buli ky'ayagala bw'atyo bw'akiggundawo. Mu mbeera eno Nakyalamu yayitira okuvunaana bangi okumuyingirira mu bufumbo bwe n'okulyebula mu mukwano bwe yali afuna okuva eri bba. Anti mbu Mwesezi yali atandise okugabanya omukwano gwe yali ateekwa okuwa ye n'omwana we ng'awaako ono ye Teo bwe yayongerako eri amasiikiini era sebajja okwota. Kannyabo bino byonna byali bikaluma, wabula nga ne bwe kamagaamaga mpaawo we kazuula kye kayinza kukola. Bangi si banno yatuuka n'alaba nga yafuuse omuziziko mu maka ga bano n'ajulirira nti oba singa amagombe gaali gamuwadde obubudamu n'awona ennaku y'ensi eyali etandise okumulaba ku myaka emito egyo. Ampuliriza, kusaba onzikirize nkome wano n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno obulamu bwongera okumufuukira kagumba weegoge. Ate wano wennyini omulundi ogunaddako we tunaava tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Takumira mpeera nga bulijjo, nja kumusaba abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.